Raiwas Movie Production. Ebuterevu. Kafu mukuzanyire binayo. Kugambye tuba tulikide. Ndibalekera Tracy. Tosubwa magambo Grace. Tukyali kuntandikwa kwangera tugenda maaso. Kalebu Godfrey. Mbabazi Zubeda. Nkugambye bonna be bali mu kitundu ekyasooka. Twolekedde ekitundu ekyokubiri. Sinema bagiyise nabe mu benkima. Nga ye sinema. Vigeraj nganze ndi ku MIC okusobola okumanya waje bigenda okuggwera. Bafra Richard ye muwandiisi ngira ye director. Ona kyayomba Matema nsanziro mukambwe bitagambika nja kuta omuntu mwe wekibanga komera lya kuyingirwa ndiyingire nga ndi mu matevu n'obwana wakabo mutya banange abatango tudakaligirigi mwana gwe sibe bana abanene abataliko saizi ntuufu yenna alinga katumbuko kale mbwoyo netuuka okungobesa n'otunulire janza obuyanzi n'erigoba fenzige siriddawa ekituufu kiri nti ngenda muwalana n'omulambo gwe ngukoleko emikolo omuntu we yeewera okukolera ekintu ekiringa ekyo ne bw'onoogera okusuula enjuba nze nakowa abaana ba Ssentongo kakati yesenga bwekika kyankiba bana abakulukulu abakuze mu myaka waliwo ensonga ze baali bakoowa abaana ba Ssentongo era waliwo ebintu byetakyayagala kuwulira tebagambwako babakuza n'ekyejo tebalina gwe batya kadi gwe senga bayinza butakuvuma nebiza kubeetantala abayimba mu kitontome atontoma batontome gwoba osobola genda otunke na bwekiba nti kati gwosobola okwerwanira entalo zo tewali akuganye wazira ffe tujja kubeera mabegawo nga tulwanire no ku mabbali ffe tusigaddewo ati kati sooka okitunulemu naawe abantu aba kati mu bantu kulu ffe tusigaddewo abaali baweraawerako tusigaddewo abantu ab'olubatu obubatu naye kati gwe obyembaza bwe tunadde eno ne tubyemansula olowooza ensonga zino zigenda kugendawa gwe onova mu kika ky'abenki senga banammaliriza olowooza gwe tebakulumbagane nomanyo nomwe ekintu eki balintera kabuli yange yokka kakati ono ebyokuziika kwe yensonga enkulu kati byalowoozaako singa tusigazaawo awantu we bagenda okutuziika wali nze awasigadde wonna ne bwe banaatunda ekibanja ne bakimalawo tebikyankwatako namwesammula kakati yombi ategeera leero nti abali mu kyalo bali ku lubabo abeera mu kibuga gye banyiririra abadde aludde okudduka emisinde bagiddukiranga ku ssomero ate ngera bagiddukira ku mbooko kati wano agiddukidde firi kefunze ttaka n'agenda maaso n'omumatiza omanyi muli mu kigwa kati yeye ensonga gyakwasaganya n'agenda maaso n'okutiisatiisa abantu olw'okuba alina akafumu ne kali kazinzimayisini akatatema naye nga badduse kati okuva lwekiri nti mulabika mwe muyina entalo ez'amaanyi nze kaŋŋendeyo omu kubanga nze yombi saagala kugula ku muntu lutalo yenna bwetyo nakwate ku bunaddayo okusobola okuttanya ensonga nga bali babiri andivudde kulabe banakutta batyanga ovudde ku ttaka lya naye ng'ate noono mukulu meneki yali ayogera nga yensonga kubanga mugamba nti bwe kiba nti abaana bakuwalana lwakubeera ng'oli ku ttaka lya kitaabwe kwate kkubo liveeko ate tulabewo gye bagenda okukulondoolera bakuziikawa ati gweza okimanyi nti nwanira mirambo gyaffe gibeere nga gizikibwa mu bitiibwa bawakafaaka va ku mirambo gwe omuntu bw'afa abasigaddewo be basobola okuyiiya enziika gye bagenda okumuziikamu bwegenda olwa n'ekintu kimu kyenjagala ogeretekemu amaanyi njagala owulire bino kyekijja bali awa ekijja bwe bagenda okutuzazika olaba nga ngambye abaana b'ekima senga tuliba tuyolekedde wasenkaaba we wantu wokkayo tuba tutunuulidde awasigadde tuweesonyiwe era banaalita nawe njagala obeerimu amagezi kubanga ensonga zendeeta z'ensonga enkulu ezisinga obungi batutuziika naggawa nze naggawa sina kyenumwa ngenda kutwala ndi mwana mu yakalambira kyenkanye n'ettaka kiki talaba lwaki era ebyo nze sigenda kuntema batuuka ku mbeera ey'okuttingana ng'ofudde majambiya sisobola ekyo ke kafuuwe ndotunke singa munaye bye nali njagala kumpunyera ku wange akyayomba ono nsanziro tawangulwa omukyala agenda okuwulira nga nekisusse kananzikakana ki lwaki namuli tanneeso kikazi kyattu kyagenda maaso n'omukkakanya ambi okimanyi nti mwana wa nnyoko nakitaawo ye munange bali bannyoko era mwazaalibwa musaayi gwe gumu kyekinamunkikana muli bantu mbwemu namuli golaba mwana wa nnyoko nakitaawo naye kakkanya obusu lwaki muyombagana okutuuka ku ekyo n'obeera ng'abantu b'otamanyi namuli namuta lwaki tava wala omukyala asaba omwami akakkanya obusungu atema
nenga ye kyokutema Jagala kubulye mwami siga. kigenda kubanga yensonga esinga obukulu Kubatematema. Naye ebidiriro bimanyi. okutema osobola era ne jambiya bw'ogigalula ejja kikola Mbone na. naye kiki ekigenda okuddako ng'omaze okuzza omusango gwa naggomola okimanyi nti ogenda kundeka wonze kanga nsifuuse namwandu Oyo namuli gola. ntandika okubonaabona nga si alina kyendya wadde ekyokulya ebiddira bino oba kyekijja oba kyekijja kijje nenga namulya neso naye nga ye ensanziiro agamba ekyo kikafuuwe Kika kyankima. sisobola kukkiriza kumpangula olekayo ng'ogenda naye nga n'omukazi ati yagenda okulaba nga kisusse kakati ono agenda okujja asanga bali mu kuyomba banange kiki obusungu nga bungi gwe mwanyinaze ononye ekyewange owulira gwayita mwanyinaze onjagaza kyewo kiki kye munjagaza nabeesonyiwa mwe ntunulya bulungi otegere yenze senga yombi kabule nga ne yombi kyogamba nze natuuma amanya ge Lukwago yagala kuyiga kumanyira. agenda okulaba ng'ate nsanziira ayise we yandikomye nsanziira obaako wookoma kubanga Nze naawe ani pu. ate akamanyiiro kawe ekitiibwa Era kwe puli. ebigambo ebikambo wamu n'okweyisamu amaaso ne bigenda maaso Ebyo mbeera nga mwasamirira. wenna oyasamya olinga akagege Era akakkalu kuno kwasamira. tobunira wabula nkugamba kate ogenda maaso n'okwasamirira lwaki towulira ebigambo bye nkugamba Lwaki ani gw'ogamba opita muganda wo opita mutabani wo omwana wammwe ne mumukijjanya omwana omuto kikennyo mwetaaga ki akati nkwasa yagenda okuyomba Kimwasi. naye ng'ayombera ku sayidi ya namuli kiba kyabaaki ate ono ekintu ekyali kimuwulikikira obubi naye ng'onayimirire maaso ga mukyala we abadde akyamubuulira mu kiseera kino mwami kakkana naawe wagonjesamirira nze gw'ogamba nti ninga akagege akakalu mbunta emimwa kyonna kiriawo kiyumbulukuse kiringa njovu twala eri kalabe naawe ogira kati niempewo egira nokasuula kalabe kakalimu n'ekigwo mutuula bwe tugejjako ne mutuwala naano olaba bubi mubeere ne sente lwaki mbeera ne sente ez'ebikolimo yensonga lwaki togejja nagejja ekiwanya kinene nnyo nene mulyoka mufutubalira ebintu wonna ofutubadde ku bintu omwana muto temusobola jjukira nti yabadde azze kutegeeragana butegeeraganye wazira embeera gy'asanzeewo ng'ate temukkirizisa kukola ekyo kyabadde agiriddeko ne bagenda maaso n'okuyomba tolina magezi mbabazi zubeda ga buzaale akuzanyira sinema nkuyanja byali byaffe fenafena ab'ekika kyekimu kugambe olutalo ne lugendera ddala maaso abantu kikennyo Laiwas movie production bakabako okutuusaako Kacha. Afra Richard Walakira Kacha. director tolina magezi totegeera amagezi sirina magezi akati kankole ebyo omuntu atalina magezi huyo namutwala emisinde anti ogambye sirina magezi lwaki toyimiriddeewo nenkulaga kikazi kyattu kigenda okutuuka eno olowooza tayise mu mwanyi nebakola ekyo n'abaana buli kaseera ne bansirya mu sejjatu naye obusungu bwagenda maaso n'omukwata ndabira ddala nga sirina muntu ali ku ludda lwange ono agenda okulaba yasookera kukuwulira nduulu kimbuyega akyalimu n'agatambula yombi kati ye yombayomba tonvira kumenya leka naawe kati wagamba omusajja tasobola kuwangula byebyo bye mbadde nkugamba nga towulira akuganda sokande ezo mpulira mama tegedde sokolekengera kunyumiza n'agogera takyalina naye ku mulundi guno nze nja kutta omuntu abaana bano bwebatamu naye nga bwe kuba kufa kwa muntu kigenda kubeera ku mulundi guno kumanyira oba byenkola tebikusanyusa tambula onviire n'omukazi olowooza tamutwaliddemu Mpulire mwami. bwe kiba nti byenjogera tebikwatako era nga ebyobugagga byenwanira tebisobola kuyambako wadde akatono kati kwate kuba naawe otambula onviire Ya mumuwe. Oba mwe temwagala mumuweke ekiki oba ye atunde. abaagala mubagabire okusinga okubeera muzina enkaayana Omujjidde ejjambiya, omujjidde efumu. bw'olaba nti okukwata bazuka Ave. nezinzi mayisini kyekigenda okugonjola ensonga Kibanja. mukazi lino ttaka butaka lye mwasangawo ate ne bw'aba atutteko n'atwalako tagenda ddijjawo era ligenda kusigala wano wennyini we liri era we bagenda oddikozesereza Antu bwe- lwaki tozibula amaaso go n'olaba mwami Azaali 58 zonna yazireka akantu we kati ke mwamuziikamu. Owulidde? kakati omuntu ng'ofudde wanza lukwaga amagezi Nino gakuwa olw'ensonga toli ku bakuziika ku bufuuti obutini ate gwe
gwe yakisanga obusanzi okiremeddeko tokirimyeko tukoze eki akati alangirwa Kanyomuwa. ogulangako kutaka naye oyomba n'okusinga abaaligula wazira ng'eyalitandikawo era yali egulira omusaawa zino ali mutaka si bino byansi nenna njogera oyogera eka namwe leka njogereko njogera bwogezi nkulaga ensonga entuufu gy'olina okutegeera yatunda atunde gwe mukazi gwe nsanziro kino abadde takirabangako omukazi no nyasamiza akamwa ulirira olw'ensonga ondaba mukamwa bufu ekyokusooka njagala obwongo bwo butegeere Atano. kubanga mwami wange mpulira nga nkwetaaga akasente oli awo ozunga buzunzi bwoti waki mulamu tomuwa ekiba n'agattamu okumanyiira Oba nga kwotadde n'okulengeza Mukazi gwe na- nsanziiro asobola okubigumiikiriza Kati gwe ne- sinema egenda maaso ya mulamu wo era kati kusaawa eno kennyini ndi kusaidiye olw'ensonga nti omukyala asala eddiiro wano wennyini wetwogerera ali ku sayidi y'abalamu be amasinga amagezi kati nkubuulirira abuulirira omwami Lukwago- at least afunemu akawujjo k'amagezi ne bwene egiiko emu ngenda kutemamu ebi kakati bwe kiba nga kyetaagisa kale kufuna magezi kati kankulage nti ngalina n'omukyala bwe batyo ne bamutwala mbirimbiri dada ogeza n'olinnya wano ogeza n'okomawo maka gange Anta- ngenda kulaga nzaani nyabokote wano nja kutematema kyekiseera okwawulani yawasa munne balabe bange kati mwenna mwe bamu engeri gye weegase ku balabe bange akasajja kakulabye akati njagala tannantekera twawulani yaani sibebe na bano bakyali eno balulojja bulozanyisa lukwago annange kale nze bulijjo omwogera nga mmanyi byakusaaga ng'oli mu buzibu akitegeera kati mu ssaawa zino zennyini saa zino mukazi wattu akyatinatina yeeyongerayo kubanga naye olwaleero okuva lwanenyeza ku bbaawe ebimwononekedde leka beekobanya kale mmebo nayo baneekobaana bameka kati kirabika bino ebintu birimu bateekwa sindikeeti oba baagala oba tebaagala zenkubu naye ng'ono yasinziira namuli mukambwe n'okusinga abantu abalala bonna nampite era mu b'ekika gwe lukwago gwa ensonga zino namuli yaziyimiriddemu tonyina bw'oli olimombo wazira nga kati agenze afuna ebikoosi mugambidde wano nga kwotadde n'abawagizi abamuwagira tolina nakyo kuyombera wano siranibwe stupid wali mugambye ng'okyali wali kati wano woyombe atakuwulira hopeless tena magezi kakati gwe kino kye bayita kati okugobesa nze ejjambiya yeeyita ki oyo okuyombera mu kkubo nga bakuseeredde mu katale nze gwe wandeese alemereddwa okumalayo ebigambo bye mebo singa saakuleese tewaalikkiriza biki byo ekituufu kiri nti kati nze ekinsanyusa kasoola bya mazima naye kati naawe weebuuze era kati olina ensonga z'osobola okunyonyola omuntu okusinziira ku kino ky'olabye naye singa obadde osigadde owulira biwulire bino bye tubadde twogera Kikanya. kitegeeza nti tubadde tugenda kusigala nga tuli bakyamu tangira buli muntu yenna asemberera ettaka lino kuba bamanye agenda mu kigambo bugambo ng'oyogera ku bikwatagana n'ettaka ku nsanziiro oba ozizza gwa naggomola era senga yali mulamuzi era kati ndi mabegawo akuteekako gwakalabba nkoonaako olaba nyamba besimanyi bwe siyina bwe mpita niye ate gwe gwe nakula naawe wazira ng'onaasazeewo okulwana okutuuka ku mujaasi asembayo ng'era ali mabega wa namuli Kima. akati luno olutalo Ndowooza na- bagenda kululwana nga bakambwe n'okusinga ku kyolowoozaako ne tuddako ewa namwandu nzera ali wano akakkalabya aluka kikeekakeekaawo akati waliwo gwe babadde batemya akalenge ajja talinnya mu kiseera kino mukazi watusenga zembuyaga mukadde ngaasanyusa kiki munnange ng'ojja akapaalo sendeka bulesi bannange okugonyi kiki buzibu kimuyombyemu awo taata namuddu nakati bino ebyatata namuddu mubutuufu lwaki ngamba ku nsanziro ekituufu n'atampuliriza namwe bibatuuseeko nakyo gubalwanya mwabaka ate kakati mwagaba muli bafumbo era nti ffe abatali bafumbo twasiraana kakati ate kiki mu nyumba ne tulwanagana ne twekuba n'okungoba nangoba era nakugamba nti buli anyumya emboozi ateekamu ebirungo segereko mbuulirireko ku lukwago ali lukwago okusinziira ku bwanku bye era olutalo lubadde lw'amaanyi nnyo lwaki senga toyingira mu nsonga abali zaffe lukwago lukwago niyetereza ng'omusajja awaka ndamubuulirira ki kakati egyo emyaka egimuwubidde n'akatambaala kipya ki kyengenda omugamba kyatawulirangako akoowa ebintu bya lukwago bwe kiba nti muyombaganye mwekka na mwekka lukwago ne bakazi be kuba ate nga kikwatagana n'abakazi wangi nayagala awulire si gwe osoose mukadde mube yakaleeta n'enamba yo mbutuufu sisobola gibala n'engituukako Bakulu. aleese bangi ayo muli bantu bakulu bwe bigaana
genda mwesoti ngesinga kiganda ewe muje bakuzaala omanyi lwaki toyolekera n'ogenda mu lukoola genda mu maka ga Lukwago nasigaza ekintu kimu akati senga yeeraga aloza naye ate nga ye byamataka ebizibu ebiba kuye agenda mu bonna naye era ayagala bamufeeko ebitenkanika naye mu kiseera kino kikazi kyatwakyegobyeko akigamba nti mugende mwesoti ngesinga kiba kiganye nokolaba ekituufu kiri nti siina kyengenda bakolerawo nawe kabadde kyamutunira nekimwekkaanya gala nkalukeko ebifuba waakiri bibiri waliwo omuntu gw'otwalira ensonga zo nga mutuufu omusuubiramu ebigambo eby'amagezi kasobole okuweraawerako naye sinza nadda ku mboozi za kikeeka ntalo za Lukwago mukadde mukazi wattu byamugwako era n'alaba nga talina kyagenda kuzzaako situka ogende dda giragenda omusajja ayinza okusanga wano n'agamba tuli mabega wa kintu genda bwe bigaana genda okozesa amagezi taatawo n'ennyoko ge baakuwa bwe kiba kekulemeredde munnange kitegeeza kwate kuba obalumbagane obagambe nti entanda gye mwansibirira yeeno zerizaati ezinaaba zivuddemu nabo bajja kwaniriza kola ekyo nga bwe nkikugambye munnange ng'onoba dde wammwe muntu bangi bano basigwa oba osoose neyeesekera eriyo abantu abalagajalira mu nsonga z'abalala osoose maama kikazi kyatubwa ekyo nekikwate kubo nekyeyongerayo naye nga kiri disappointed kubanga ebigambo byabadde asuubira okufuna eno tayina n'ekimu kyafunyeeyo bwagaana ng'onoba ng'otaddeko bino bikumuwerekereza bigambo biduula mukazi mukulu magezi kubula omulaba waliwo abantu abaakoowa ensi nga bo baliwo nga bo mu kaseera katono mu kaseera mpawe kaaga senga nsanziiro senga wakati mu kwambala kombati eziyingira olutalo akute n'ebyokulwanyisa zinzimaisini ku mabbali bw'ajjakoola senga wakati mu bukambwe ayingira olujja bw'ati aweta ensonda ayita ku mbuzi ayolekere sayidi nsanziira alagawa senga agenda oku kikigwe naawe ng'okutte zinzimaisini oyagala kunzijako obulago omanye ennaku zino mbeera liikirira kati ejjambiya gy'okalakala nayo saagala kukulaba nga kino kiwala kyo mbadde njagala muteme ng'enseeraba yate kiwala ekiganye era ekinemeseza bannamawulire butabeerawo mbadde njagala omukolo gubeerayivu okakasa byoyogera mwana gwe ate mutawaana kati buzibu kyo buba bukutuutse manyi nti mwakkakkana ali mu mbeera yakutta muntu mpulira ng'ekintu kiŋŋamba kizze ne munne waakyo bannumbagana ewange bakwata batya ekkubo ne bajja ewange mu maaso ga mukazi wange ne batandika okuŋŋamba ebigambo ebitakwatagana nga kwotadde n'okumpemula nga zivuddeko ne gaddu ngenza okuwulira nga ziteguse atema mbadde ngenda kukola senga akatiisa gwe gyendi oba nandisibire ekyandidiridde saagala kumanya yonna gye nandibadde mu kiseera kino mukama yamanyi naye munnange nali mmanye okusinziira ku nsonga zino bwe tuzze tuzoogerangako buli kaseera nti byaggwa nkakasa nti buli kimu kyonna kibadde kyatambula bulungi ng'era kyatereera bikyali abo ate muka mwana wange mumukoze eki ate mukoze eki kakati senga jjukira nti yeesambye omwana muwala Janooli naye ate mu kiseera kino abuuza Nsanziiro ono wamukoze eki kizeewo wano ekyo ekikazi nakigobye bano basenga bakabula butugiro mapeesa ga Gomesi gali bunaayira ate yeesibira esezibwa toyogera bwotyo omusiru awasa musiru munne n'omugezi bw'ati kyeyogera kyali kyamagezi naye nga yali mu mbeera za kumanyiira bwe kiba nti ye mukazi omusiru gwe wazaalamu abaana kitegeeza nti ate gwe oli nkodomali agenda okulya senga atandisa okwogera ebigambo ebitavaamu makulu omukazi ono tandeetera obuzibu ne mutema bwatyo n'akwata ekkubo n'atambula n'agenda tuyingire tuyireko namuli tozifunirayo kandi akati senga yombi ali eno byamusobedde dda bali ne Namuli gano ge gali amaka ga Namuli we yali abuyiwa waliyingiddeko newankubadde munnange wafaanana bubi naye ate nekitalabikanga muntu aba agira obugizi munaye n'agamba mumboola afadhali tutuleko mu busubi naye wayingirikika eyo seera bya bbugumu omusana mungi nekuba bwe gyetonya byakayumba eyinza okabambula ne mu lugenda ennyumba mbuyo eyo gyabadde ayagala bayingiremu ne luno lukibuyaga oluwewe ebijanjalo lusobola ogibambula oluggi luli ku matiitiiri kale n'olujja luli ku muzuuli omuddo gukomera ddala ku mulyango osanga ne mu kitanda wansi gye guli
naye sibaka akakubiraawo bajja beetegekedde embeera tugwe kuwesireze tugire tulebe enkwankunyumiza ate ebiba bisigaddeyo. Nena musango omanyi nti ensonga mama Nassali gyayogeddeko ntuufu. Kakati abaana mulimu abasengejja n'abatasengejja. Owoozezaamu nga yali bentu. Kati kano ke katoko ono naye ate entegera yaako esukuluma ku y'omukulu. Ensonga y'okugabana ettaka. Kugabana ttaka nga baligabana batya? Baligabana be bateekawo okugabana. Kiyinza okutujja. Kati oli bw'aligabana n'alitwala gyali tutobeera aligabanirawo n'alirekawo era neribeerawo. ate obwongo bubeere nga busaza. Kakati ye yalabanga ono ye musiru. Singa bano abantu bakeera ku makya ne bagabana ettaka maama waffe agenda kubeera agobeddwa. Naye ate nga naye kiyali abala senga maama ettaka alibeerako nga tebaligabanyiza kitegeeza nti ajja kusobola okufuna kyansi ebeerawo. Nga yange tobuusa maaso kintu kyenkugambye. Ala tumugende tumukkirizise. Akkiriza. Kati bino ebintu bijjemu ttabbiri. Ettaka lino. Kutabbira butabbize muntu. Akwate ekkubo. Singa bagabana ettaka lino maama baba balina okumuwaako ekitundu ng'akasiimo kakuumidde ettaka lino eri omugenzi. Buli omu yalina pulogulaamu ye. Njagala ontegeere bulungi. Nga kitegeeza nti maama waabwe singa akwate ekkubo n'ava wano. Oba 8. Nabo balina okumugabanyizaako ku mugabo. Kubanga abaddewo ng'alikuuma. Togamba ye agenda kuviiramu awo. Byoyogera obimanyi. Kati osobola okugabira omuntu atali wa kika ekyo. Maama yali wa kika ki? Amagezi gasobola kuwaako maama waffe kalibere owoza yiika 5 yiika 10 abo nga woobalaba. Ne bwe n'aba yiika emu oba kitundu kya yiika tebasobola kugimuwa. Abo abataliimu yadde amagezi maama wano nawulidde mbu babadde bamuwadde simanyanga ebijja mu yiika 3 nene ennyumba. Maama afe akumidde ebino ebintu ebbanga. Kati nsaba obeere n'amagezi agategeera ate lowooleza wala. Lowooza ng'omuntu omukulu okimanye singa essaawa yalyo maama afa n'avaawo naffe tuba tetulina we tuli tuba tetulina we tusigadde. Kati okuva lekeri nti maama naffe kwe tusibidde enkutu tulina okukola ekisoboka maama waffe okubeera obulungi kubanga bw'abeera obubi naffe tugenda kubeera bubi. Okiraba otya? Ddawo amazima ddala. Bw'oyogerako abamanyi abo bategeera bulungi abo bamaama ne bakojja. Nakyejo ensonga ze yali ayogerako zaali ntuufu naye nga nabweggamo ate ye teyagala kumanya. Teyayinawo we kuba buli bwenzija abaana abakuzaalira mukuluji. Okugeya ne kutandika okugeya ni progress si ensonga eyatuleese. Bali baveeko babazungana nansi bazunge naawe ekituufu ekyatuleese tusiguukuludde tutya namwandu mu kijja ku kika kyaffe then tusobola okutunda kubanga kati yafuuse ekyonziira. Kakati nebbo mukwana najja okumpapula entonotono ze yali asobodde okubbayooko. Nembadde nsaba onsayiningira. Nze namulinga simala gasayininga ebyo. Senga yombi Ye nga sayininga. Gena nensayininga osimanyi oli yali agula pikipiki bagenda fena ne batuyola nga bagamba twabbye enzibe. Ekyamase. Leka njagala kufuna akantu katono nnyo. Nengo n'ensonga ze. Munde. Ekyali kisinga okumuluma bamuwa olukusa ayagala ku mikono gy'abooluganda. Bwe naafunayo abantu nga 5 bananga mukkiriziganya nange kitegeeza ngenda kuba ne beetu erukola ekyo kye mbanjagadde okukola naye nga ngenda kutemako katono. Mibuto ina kyotomanyi nsayiningiraako namuli buli kimu bambi yakibuulira senga yombi mbanfunirawo. ayagala okumanya nga bintu bye siifuneko wagenda okukwasaganyiriza kakati awo otuuse ku nyooke weda kyenjagala otegeere abikira nawe otererera kuba kakati tusooka kusayininga buli kimu bwe kigwa taratibu then tuba tugenda kwasaganya. Nayagala okumulambuza waawe bagenda okutunda bwe bagenda okusobola okukwasaganya okugyamu akasente. Kale olina ku boots. Amalala tasobola kuyingira kisaalu nga tali mu bootusi. Ofuneyo ne gloves ngeezo kuba nze munayo omubiri gwange gwa ntondo. Abaana basatu weeyagala tebola bwobwavu. Empeta balina ziri ezaalagirwa. Kakati bwe bato ne beeyokya olukande baserengete wammanga onaamulaga akatundu kayagala okwasaganyako amusayiningireko afazaali ku bantu abanajja okugula at least bubenga bwe bujulizi nti n'abooluganda banzikiririzaamu. Zino tuli ku nkayana za ttaka okuva mu Laiwoz movie production. Pafra Richard nakugambye mutendesera nga ye muwandiisi. Tuli ku kitundu kya 2 nabe mu Benkima nga sinema gye tulaba. Vigeraj nga nze ndi ku MIC. Kafene kali kolengera kakati yatandika omulaga okusinziira ku miti gino nga bw'ogiraba
akati guli gwe tulyako ffene ne tuserengeta ne tweyongerayo wali wakyemanga kati nza wembadde njagala okutaayiza emibyobubi akantu kano nga bwenkakulaze kakosa ki kati senga mmala n'enkataayiza olowooza kayinza kujjako ki ku kibanja kino mbeera kajeera kusigala nga bwe kali nakyo kisigale nga bwe kiri tofaayo mukazi wattu yagenda maaso n'omugumya maama tuvaako naye wa mama Nasali yamusuubizanga buli kimu kyonna bwe kigenda okutambula obulungi mubadde mukimyeyo kakati ne tuddako eno mwagalayo ki mukazi wattu wamunyonyola wa gye buva era naye nayagala okumanya nsonga ki ebasalimbiza ku kitundu kwe babawalana ate nze nina kyenfunyeemu kakati maama kano ke tutambudde gwe byolabanga ebyokusalimba obusalimbi tuyina ensonga ze tuguddeko ate ziyinza okuba ez'amakulu ku sayidiyo n'eri abo abalala be muli mu nkayana nga naawe olina wogamba nti ewange we wano kati maama watya bakusaliddeko etundutundu nabo ne beetwalirako ebyabwe buli omu n'atoba n'ekifuluusi kye maama ekintu ekyo kiraba otya wamama wona okkiriza ettaka ne kakati ate ono bavudde eri nga bateesezza wazira ate ebintu abiyiwamu omunnyo maama kikafuwe tokkiriza kubanga we banaagabana gwe toli wankima tebagenda kuwa munviiri yagenda okulabanga ente omuva wano mugende ngutana bufulu kabulengana abaana b'enzaala bweva mama kakana galalakumanyira bagamba ne kati maama lwaki tokakana nawe ebintu ne tubyogera nga tuli zibuusa amaaso fe tuli baana bato newankubadde tuli baana bato nejjukira nti negozadde asobola okukubira engoma n'ozina twaliyo musaayi kubanga senga ekintu kino kitigayalirira maama tuyinza okuwunzika nga n'okuzika tetukuziiseeko kubanga byonna tubitunulire nga gwe ali mu bulabe naye ate naffe embeera gye tuyinza okubeeramu ffenna basobola okutusaanyawo oluvannyuma lw'okwagala okubuza obujulizi senga bali babakusse dino ettaka lyali lya sento nayongera okukikaatiriza naaliwaabe sentongo bamugira afaawo n'attaka baaliwa bankima era n'agamba teri kutunda lisigale nga bwe liri asiraana yajja yagenda ligabane ettaka yaliwa bankima buli omu yaligaba nakinkanyi era nange nga kwendi azimba nga yeebaka ayagala aw'okulima ng'asalako waasobola okulima egyo gye gyali emitendera gy'okugaba ettaka lino wazira tewali muntu yenna gwe baalikwasa nti kati gwe gundi gwolina obuvunaanyizibwa ku kiba kisigalidde kyonna lino ettaka lyabankima hati n'olwekyo mutambule munviire saagala bye muvu yagenda okulaba nga bibasusseeko siri abaana ba sento bino bisuse ku ntegeera yammwe mutambule mugende mbagambye mutambule kino babadde bakikola kutaasa bulamu naye maama teyayagala kumanya era bwatyo n'abafubutura ne bakwata ekkubo ne batambula ne bagenda akati nsanziiro tuba tuli awo nga nalumyansa ayingiddewo jjukira baatugambye ensanziiro ayingiza bwafulumya kizibu okumalako wiiki bw'oba osobezaamu afa zaali omalawo ennaku nga 8 mu wiiki n'oyisaamu olunaku lumu n'essaawa entonotono naye era tomalaako kati nalumyanso ayingiddewo mu ngeri yakwetega ono yatandise firimu ng'awaana mukwano gwe ng'era amwesiimisa okubeera n'omusajja afaanaganako bw'ati amutuusiza ku eri eddaala anti mwabawola omuntu bwagira akabulirira ako ng'omanya waliwo ebyasoba ng'otandika kuteekateeka bugoye nze siri wattuluba ly'abawala abo nze njawula ettungulu kinyanya kakati mbono ye yali mugezi nnyo n'okusinga ku ekyo kyalowoozaako kozi oŋŋambye nze mbadde ŋŋamba amanya gange wagamba ogamanyi bulungi ng'amaanyi kati badde ogamba mbitegedde kati omulimu ngutegedde olabika ovuga mmere naye nomwana azala wamuuko bano abakwananga bwe alimu ezzalawo ate no nga kasasula okusinziira ku bwenkulaba ndabikayo wali badde osobola okuweereza emmere gwe kali mukama wange kyogamba era kati nze era mba sigiweereza gwofunira obudde nze wendi amwenyereketa naye nga nsanziiro takimanyi nti ono muntu oba tumwetegereza olaba nga atambuza omugongo ekiriza nali sikyetegereza bwetegereza tuli mu kisibo nayogera awo nayogera kati tudda ku feesi enkatuufumu abakuliridde emyaka bano bakakoboza kati kakoboza atuuza olukiiko bansanziiro be batuuze wali senga namwandu nzera bonna wali nzera yayanja ensonga obweraliikirivu bwange we buli kuba nti kati ebintu ekibanja obubanja
mukulu muno kyeyaleka kati ate kivuddeko kuba nti tukyesiimisaako kuba nti tweyagala okujjako okubeera mu ntalo obutalo kubikwatagana ku famire Kasapuli nanyonyola kati sina kyesimanyi Kasapuli yali luli tabimanyi nga mwana muto naye kati buli kimu nsobola okikunyonyola okuva lwekyaliwo nga ndaba mpaka okutuusa olwaleero banno bakulembera otya mpulira okwemulugunya kungi nnyo tobakulembera bulungi batuuke n'okuyisa mu sengaabo mmwe amaaso jjajja fenga bala Ssentongo Nsanziro yali omusika naye ate ng'obuyinza obwenkomeredde yali tabulina okujjako okubeerawo nga omusika eyasikira omusaayi naye ng'ebyobugagga byali bivunaanyizibwa ku abo bonna abaali ab'ekika n'atandika okwewozaako bannamuli wonna ku mabbali baatuuse dda nze ngambye abatali baana ba Ssentongo bwe bayinza okuyisa musenga ffe amaaso wano watuyisenga baani ng'abaana ba Ssentongo kakati tukwago byayogera bwe waliwo abakozi abatali baana ba Ssentongo njagala yise ne batandika okangula ku maloboozi olwaleero oyogere nga ne jjajja atudde wano bino byonna byogerwe ng'omukulu w'ekintu wali atudde emmeeza zikubwa saagala bwe kwibanga kwogeza manyi nange mba nsobola ate lwaki ompisaamu amaaso kyogamba nti bw'oyogera empola tetuwulira tubalemu amagezi naawe ate oba omuntu bw'ayogera temumutwala ng'omuntu ani yakuyisa embwa olaba bw'otandika okutuwayiriza nakuyiseko embwa kyogamba ani atera okunzalawa byogere nga nonaawulira awo ate lwaki tulinda okuvaawo alusooka ategere nti baana beeyisa bubi bannange nze nkuliridde mu myaka bwe mpulira ebigambo ebifaanaganako ng'ebyo bunzitula puleesa ndwadde tulina nnyingi jjukira nti bazze kuteesaganya mufulume saabuli mugembwe saa kumanyira kalabe wajja kunzitula ndwadde nnyini ampulira ne sukaali alinnye muzeeyi bamutudde sukaali naye lwaki mbayita ne mugaana okujja kati namwandu nzera bw'avaayo temwajja ne bano yayagala okubategeeza ensonga buli muntu yenna zaamuyitiramu si kulwa nga beekwasa nti tebaamanya va ku bino ebyokukuba amasimu wabula abayita maaso ku maaso kaakati mmwe mulinda nfe mbagamba bwe nti yeebika buli ddakiika era yeebalira mu bafunze ndi mufa atambula omulambo oguwedde emirimu amaaso mubimanyi bwe kiba nti muntu wakumpa kintu akimpe kati kubanga buli kigenda maaso nkakasa ndi mukitegeera bulungi kaakati bwe muba mubiwulira tuwulira biwulire jjajja manya senga baana mmwe mbagamba bwe nti ngenda kuva wano ntambule ngenda ekiki ngenda kuva yamalirira okusinziira ku nsonga we zituuse talaba nsonga lwaki yeesibawo wano wetukulidde kaakati ne kanuni kagaana kati essaawa kikafuwe maama okuva wano okutambula okugenda abamale ku nzita ng'ani akutta tebasobola kukutta kyogamba gwosya omulambo gwani ayinza ogwerijjako ng'akukoze ekyo omuntu ayinza okufumita ekisogwe ne kikuyitamu wano mukungubage munnange saagala kubeera wano byakungubaga nze kiyinza okuddirira nkimanyi nga bamaze okunzita maama mwe mujja kuddeyo nga museka mukuba jejerebu maabo bakuze okiwulira nze nge yange bavuunise wabalekanga balekawo nga bato n'okuza abaana abo ne batambula ne bagenda kagenda maaso n'okumugumya nti nkakasa nti buli muntu yenna ayimiridde mu ky'okukukangakanga gwe wamukuza era yakulira mu mikono gyo kakati mu kiseera kino omuntu gw'okuzizza gw'osalidde amagezi gw'osibye ne pampa lwaki akufuukira ekizibu mu kiseera kino gw'olaba gye kiri kati bwe kiba nti kulwana ntalo ndabika nga mubadde temunnantegera ngenda kuvayo direct ntobe n'omuntu ndaba ayingira mu nnyumba ey'embunaku njagala kakasa ani ayina amaanyi agagenda okumpitako ndabe ekintu kyagenda okukola nga amaze okuyita wendi ne kano kasalawo okwogera era nako ne kamugumya ne kamugamba nti okusinziira kiri nti kati gwoli kyabula ejjirita tokyasobola kugenda kufuna musajja mulala kikafuwe ogenda kubeera wano mpaka lw'olisika omukako ogw'enkomerero kyo ekituufu kiri nti omulimu teguliiyo nalumyanso kyaddaaki yakomawo ono yabadde amusuubiza omulimu ali mulenzi kati nga bw'olaba feesi naawe akanyiriro kati naye lwaki oŋŋamba ebintu ebiri badde mufumbo naye kati siri ateekako emboozi okuva lwekiri nti kati takyali mufumbo muwulu yakulira abawuulu era ne weguba mupiira nzemba kaputeeni omukazi namugobye mu ngobe weese ekitiibwa namutute najjambyoloza asobola okudda gwofuuke mukazi wange kati kitegeeza nti gwe ogenda kubeerawo awatali muntu yenna agamba
ate kati bali abakyala abasooka kuddamu oyo kumisa tolita kasasiro naawe ebyo ebyayita ebintu byokwoleka kazi yayasamawo ne ntegeera ku olwo nti alina n'ekimu ekinene nafu nina mulabanga omuntu omulungi yenna alabika naye ate waliwo omuntu wakulabikira obubi nakiraba ku olwo nga natomera kwekwagala ojje onzibulule mweyo ennaku yonna atandika okwewoomereza bwatte ebisige bino byonna ali mu vayibu kaakati ono bamu 45 96 kwata ojja kunywa mukutuzi ebinyaanya akwatira wali era okumpi era oli alabe 89 laavu guledi ebadde erinnyira kumukumu aka ne tuve ntuddako ene wajjajja tuddako ewajjajja etuvayo ne tuddako eno baabiyisa no mu bwangu mukadde wange omanye ate waliwo abantu abatakaluubiriza yayagala dde omusajja agenze n'amugambako otalaba nsonga lwaki amulumya musajja we yagambye nti bwe yeetegereza oli ageze okulanga n'agamwa ganene yalinda ye mwetegereza akazigo bayinza okukayita eddibu nabuliddwa omuntu amperekerako agenda aginyongize agineetikira kaakati obufumbo bupya naye ono tiyafumbye okuva lekiri nti munaye mu lusuku ntyayo wengeri gye wagaye nti omukazi wamutwala talinnya nagenze ne ŋŋamba oba nnyinza okuba nnyunja ettooke nanfubutuka nantema ate nga nze sirina misinde nawe okimanyi amatooka amatemerewo gatonya amasanda kati ate n'amasanda naawe nga bulaba olususu lwange alaba kisoboka kiyinzika okuba nti nze nali mpita ku mmwanyi ne linkalabula kati ebbwasi katono lifuuka ekookolo kyokka ne bwekuba kuwaata aga amatemerewo galina amasanda naye ng'ekyamasanda nsonga nkulu nnyo naddala mu bulamu bwe nga ye omuntu bangalo bunani kitono tekikunyiiza nalumyanso kiba kyetaaga abapakasi bono toma ne bajja ne bantemerako amatoke ne bagateeka wali ne gasooka gakamuka amasanda awo njijjayo mpola nga wempaata emmere bagiteekeko abagiyunja okugituusa ewaka naye bwe kiba nga ano yagenda ogikima mu lusuku ekyo nedda olaba enviiri zange nakazisiba nze kati saasira enviiri zange for sure nedda naawe abeerako feeya kati nsanziiro bino byonna abadde tabimanyi abadde ne namagwatala abaawo naye ngaekintu bakikwasaganya nga balina okikwasaganya omukazi amanyi obuyinza bwe bukoma ne bwe butandikira naye ng'ajjukira nti nsanziiro waliwo eyasazewo bwe ziba miizayiro bazisindike baba bakyali awo beegeyaamu amazzi gali awo ku mabbali esepiti tenagendako ku sigiri tulengera jajja alaamiriza mugire mu mulumbe kiziro mumukwate mavumbavumba kakati kubagamba okwata mavumbavumba ali kuntamu alobye etokota amazzi gali wali ku mabbali omukazi omuliro gubadde gukyamulemya okukuma oba wagize n'ogakuma ng'onzanyisa tobanga gwe ofumbira mu magiki nga simanyi naawe magiki ki ate era alibadde nkugamba labika oli wa magiki naawe nsanziro ne yekkaanya nsanzi babajaja muyanguwe kati bwe babazuka mukube edimi lya ng'ombe enfudu akolera mu nfudu enfudu olwajjayo omutwe ebintu bitabuka ng'enfudu ejjeyo omutwe bikolera mu nfudu baama enfudu amazzi tegafuuse petulooli tegakuta akaliro jukira nti gasoose kutokota lengera nsanziiro ate munaye ebintu ebizibu nga byazze omuntu osooka kuloba kabugeza ajja luvannyuma kati nsanziiro ali wali yenna atunulanga atunula n'omukazi aziri wali ku mabbali ate eri gyagenda teri mulyango omuliro gukutandise mpolampola awo naye nga kubuliddwako tebazikiza tebafuluma nabemu b'enkima ye sineema ne mizaire yegende kati mizairo zisindikirwa wano enfudu buli lwessa omuliro nga gweyongera manange mama
esinema egera maaso omuliro ne gugenda maaso mukatamu jukira mwe badde bagenda okufumbira ne gweyongeramu amaanyi bintu byagambye byakuzindikira mu bazuka mizairo zijja ne mizairo zezibwatuuka bwe zityo omuka gweyongera Nsanziro atandika okukankana agwamu ekitenga awo ebigambo bigana okuvaayo Nsanziro obugalo obu nenge gena maaso kugambye Laiwoz movie production bakabaka bakutuusaako ne kubanga okukakana Nsanziro lwafuna amagezi yagamba nti ono tamuleka tali mulekawo mu bulungi ne mu bubi. Nsanziro yasoose okufubutuka emisindo omukazi n'asigala emabega agoberedde bugoberezi naye ng'eno kisigadde kitokota kifumba mutuku. Mizairo zituuse mizairo zigenda maaso kaakati ekintu bakireberako eno nga firimu oba baswaziniga beba firimu oba yaswaziniga gukyaliyo. Nsanziro abuuza omukazi kiki ekigenda maaso bakomawo mbubekanye agenda okuwulira wansi kiki ekinyonyogedde onyonyogedde onkutteko oba kakati ono amukutteko bukwasi. Nsanziro awulidde nga gwe batemyeko okugulu naye nga jjukira nti n'omukazi agumira ku Nsanziro. Kiki naye bagenda okulaba nga olubabu lukakkanye ani aguzikiza gira katese piti girete tulabe kiki tugenda okuza wale eri naawe bwenno nze tomalaga nsindika mu bintu bya gwe musajja waligize n'ogirawo kakati kitukwalitirwamu tugire gwe musajja kati gwe musajja wotiridde asindika yonze ate kati bwe mba musajja nze nfumba naawe mmwe bakazi mmwe mufumbe sepiti gwogenda ogifumbiramu ati kati gwe gigire gijjeyo nze ntandika okufumba buli omu atya era atandika okugira Nsanziro mwe bagumu era kati wano ngumiddeku gwe nyimiriddewo lwakuba gwe. Nsanziro awo n'atandika okugumagumamu jjukira nti ekikazi kino kyazze akyetaaga ate nga nakyo newankubadde nakyo kyazze kimwegomba. Akwata ekyobukambwe awo atera okulaba ani atokotera emusepiti akati entamu agireetera ku nkumbi gira mpolampola tekuyiikira atofaayo njirina nze Nsanziro sisaaga naginyinya saakummanyiira mugumu muzibu si oli eyadduse ate tali kamuwaana ku mabbali omanye ebintu byakabampaana ebyo nabyo bizibu kira tulabe gira nywako ani abanywako otegeera bulungi gwe kati gano amazzi oyinza oganywa okira n'onywako n'otesitinga n'owuliraga galimu munnyo oba sukaali ate bagwe etwala eri naawe nze sobola ganywa kino kivuddewa kati musajja wattu aliko okwekwata enaalinga wa lubuto. Omanyi ebyokufumba biteeko olwaleero okufumba kazibere sitola ntinga kuno tekuli apa tunagenda mu kibuga kikafuwe ye ng'oli yose lutafumba gira tugende tulabe mama kakati ebyokufumba babyesonyiwa batambula beeyongerayo afazali bagende bafuna awalala we bagenda okwasaganyiza ekyokulya akati oluvannyuma lwa byonna nga biwedde bakuba obukule baseka wabula wagenze n'ogira wabusesepirire nga mbono omusajja waayijampu efe twabukanga nagenze ate no nasaaga nekutiisa nabadde nsobola n'ogukwata n'enkanyuga eri naye waliwo ebintu byonza okola n'ogamba muntu andaba n'agamba atya wala ebyo ebintu ebyemabega ati ne bava ku mboozi za tunyumye naye ku mboozi ezitukwatako nze awo gyo sikimanyi nti olina komando mwanfukamiza alina obukodyo naffe twayiga okutega obumaso wabulako wakantege ate Nsanziro enzondaba ate omanyi nti kitegeera kikerezi nti kati ono omuntu nali mwagala naye era wandinga mu birooto neŋŋamba oba mukazi kyo neraba bwojja akasusu maama era nenkutunulira akasiga ettama akazigo wenna olinga kakulinga goolo nabadde agala kuleeta ku mboozi za mukyalo omukadde. Nsanziro ne zivaako saagala kunzija mulaavu yange nawe gyenyina kati tonziyukiza bintu byayita
muntu gwojjukira obujjukiza nti geno naabe nenkera n'omugamba geno naabe n'omuzza nayo nga tatukudde n'omugamba kale weekuute wano nentuwavunaza naye kati gwe nolinga girasi otangaala butangaza naawe leka nsanzira akazigo ke kali kumapale omubaka n'atuuka omubaka azze mu butongole enfudu twagirabyeko ewajjajja kakati eri mu ddiiro etengejja butengeja yonna eringa kitengejja ku mazzi kiki naawe gibebane ani gosobola gibebana kira naawe kati ongambye oli komando mwagiranga nimukwata n'emisota giri gyali misota gundi gwe ate emisota twagikwatiranga mu nsiko naye enfudu ezemu eri ku meeza etengejja kakati enfudu egyetya ku meeza ebekkaanya enfudu eyeetegereza kakati ezeetya kyokka tuli mulava enfudu ejja ono yakajja mu bufumbo enfudu etengejera ku kitambala jajja agenda maaso n'okkumamu ebayole buyozi kakati njagala bwebuukaawo nsanziro bamugwe mu bulago kuba ye tumwagala mufu bajajja kyonna mukikole nga bwe tusabye bajajja temutera kutusa kakati nsanziro jukira batugambye alinazi ezi gaadi alinazi gaadi era zewa olaba wembadde ngendo gikwatira bwenti sitegedde webulidde omukyala naye nno mugumu ssebo nabikula ekitambaala embwa ne zibogola wabweru tebanga eri tebamanyi nti embwa zibogolera obayo nsanziro nagenda maaso n'okwekkaanya enda gikwata eyagikwata naye kati eriwa ne beeyongera ne babikula ekitambuwala sanzire saati yeeyo ne bajjukiramu engeri gyebaddemu awo kaakati bagenda oba omanye omuntu okubanga ate ezeeno kaakati ne mukigwa omuliro gukwata gweyongera kitegeeza ki tulengera enfudu eri mu bitundu ebyenjawulo yasoose ku meeza kaakati eri waggulu ku ntebe naye ng'etengejja neemasukanga bomu enfudu neemasukanga bomu egezeesa embere wendi egwe mugabo lyange nsanziro yeewaana etemye buli lwemasuka nga yeewaana bate ngenda kugiyoola batenda giyoola kati jajja ali eno ayogera alaamiriza anoga eddagala ery'enjawulo enfudu neekomawo kakati nsanzira amaanyi ne gamuggwa engeri gyejjamu ekangamuuko obubaka obugisindika buva eno olengera mizayiro n'amakuba agatwala enfudu maaso ogalengera ebintu ebimu banaye mulekeraawo okunyoma abasajja abalina amaanyi gye bali obubaka bujja jajja abufuna enfudu eweereza obubaka dayirekiti buva eno bugenda eri naye nga ebulaabula noono yalina n'ebintu byessebo bantu batambula alwana wano n'amajambiya naye ng'omulaba ng'omuntu kumbe naye ssebo tasaaga kati ekomewo kati bwekomerawo ku mulundi guno bweti era giyula byosi naye nga naye ali mu kutya mwina bye mwavumbula mu nnyumba bannange biki bino ebibulanga we bigenda bannange nalumyansu yeegala okumanya mu nnyumba muno bwe kiba nti balina ebyokola bye baleeta wano kakati ate bimukwatirako wa kubanga gano amaka yali azze ngazze nsanzira agenda okulaba nga tekijja mukolera n'afuluma ebweru nalumyanso nti kooti anigoleka mu nnyumba kakati tuddako ewanzera namwandu nzera ali wano ayubuluza ndagala atere munnanga afumbe abeeko kazi eri omumwa kubanga ennaku zino zonna bali mu kutagala butagazi beewuba mu bitundu ebyenjawulo badde eno badde eri mukazi wattu leero lwafunye ku kadde ak'emirembe naye nga yaakafunye waliwo atuuka buli kimujjukira nti kyalinga kiggwera wano kubanga gano ge gaali amaka gaabwe amakulu oluvannyuma lwa byonna kitaabwe n'abafaako kati abaana baatandika okwetematemamu buli omu ng'alina endowooza ez'enjawulo abalala baagala kutunda abalala baagala kubeerawo abalala baagala kupangisa abalala baagala kubifuna ng'ebyabwe ebyobwannannyini kakati ate waliwo n'alemeddewo atabalinaako bw'abayita kakati kyekyali kibatandisa obbatabulatabula naye nga baali bamuwa ekitiibwa
era buli yafunanga ekizibu ng'ajja kati n'ensanziira azze ku mulundi guno neera jjukira nti si gwe mulundi ogusoose atajja mu nzija y'emu bweti kiki senga nze bino kyabitegeera muwalawo badde mugumu ebiseera byonna tosagwa naye okimanyi nti kino ekikazi kinaakafubutula ate kinfuukidde ekyembogoyo kubanga nakitunulira ngaawo nga ndabanga ekintu ekitalina magezi naye okimanyi nti kyangendedde ku basawo kati enfudu ze ziramule wange lwaki tosooka kukkakana kubanga byoyogera biyinza okuba nga si byebituufu senga omanyi omuntu okubeera kino sikyogeza bukyayi wabula njogera amazima genkubuulira nga gego gennyini kyonna kyosuubira ntumye na mwana iri eri kukundira kakunywa senga okimanyi enfudu okuva eri nejja nekatama akatiga mwe bwebu ati nekula enfudu ezze mu ngeri ya kisayirensa anoolebula ate nemba olyawo gira fubutuka eno ate oba oli wali nekiva mu mugongo kati ne ku mabaati zibaddengako lukwago onootera okugwa eddala kati ono bw'ategeera nti balumbiddwa enfudu nga 3 ekulimba ogenda kutabuka omutwe mwa okimanyi nti oyolekedde okuyita tembo kubanga gwomu ku bantu abagenda okutandika okuba amayinja mu biseera bino kigenda kuba kya buswavu nga bakulabira ddala nga ogwiridde ddala lw'otandise okulaluka seeraguza nsigenda munda togenda maaso nakwogera bintu bitaliiyo amayembe g'oyogerako wali ogalabyeko yani agazaala zakimukiriza mu bintu bye mutalabangako ku njazi ziri kale naawe genda onsindikireyo enfudu emu oba ne ziri ezibeera ku njazi eri gye tukima amazzi nga mmwe eddala mmwe muzireetayo kyogamba nazo baze tusindikire ekibanja yange lukwago kibadde kiri eri ku lutobazi nga kiri ku lutobazi awo naligambe zaatambudde oba si ekyo nti singa malisanze mu lupita okubawuwa nti abaana bagireese naye nga nekyasinga okwewuunya enfudu gye sisanze mu nsiko oba gye sisanze mu kitundu kye nsuubira gisangamu kati nyinza ntya okukkiriza mu kiseera kino nti ddala tebaginsindikidde busindikizi abaganda babbi lukwago nze senga munnakibudde enkadde ndi mukazi mukulu sikolagana senga emyaka gy'abaddewo ku nsi ayina ebintu byalabiddemu ebyenjawulo naye omuntu yenna nze kasitagira mu sitayiro ey'eddogo ayi awo ntuula n'olukono n'ensimba kubanga nkimanyi nti byonna bya bulimba tebiriiyo teri kintu kisinga katonda kakati ebyo byotandise ebyokweraguza nsanziiro nkakasa nti oyinza okuba ovudde mu ntegera ye ya bulijjo bonna bajja bukuŋŋaanyako babutwale senga ogambye ki bw'onoolaba ebinyomo nga bitambula ng'obuuka nti kubanga sibanye ettogolize lukwago ojja kwavuwala ggwe abo abasawo babbi lukwago batuuke n'okusaba embuzi enjeru eterina byoya ogenda kugijjawa nkubuuzizaako lukwago sooka oleke omuntu ati ono teyagula kirowoozo kye n'amala ge mamaazi nga agenda musajja tunakwate ku bunatambula n'agenda kubanga eno abadde asuubirayo obuwagizi naye gwanyonyodde ensonga ze talina kyamakulu kyamuyambyewo kwe kukwata ekkubo neyeeyongerayo ono n'agenda maaso n'okuwaata emizinyambwa gye nga bw'agiteeka mu ntamu asobole okugisaaniika firimu ekyagendera ddala maaso ate ebiri tuobedda tuli mu byakusaaga kati tuddidde ddala ku kiggwa eno kye bayita ekiggwa era obubonero obuliwo bwonna bukulaga nti embeera yeeyo nsanziro bwe yava ewa ssenga kati tya nnyo abantu be tutambuliramu mu nsi muno tasaaga yayitirako eri afunye ekikondo afuna ejjambiya atandika okuyita awaka awawe akowoola nga atabeerawo oweno nze agamba agenda okulaba nga teri kenyeenya jjukira nti gano amaka gage n'atandika okusima n'ejjambiya mu sitayiro wabula aba akola ebyo byonna nalumyanso avaayo asanga nsanziiro ayina byaleese ateekayo akacupa buno bwa cuteekisi ateeka akacupa ka cuteekisi mu lujja ku mabbali awo okulina n'ekiraalo wakati mu kulabiriza wowe maama
Yesu mukama w'ekitiibwa wagamba nti bwe tuli kukowoola olijja bwe tuli yamba ayi mukama omusajja gwe nafumbirwa mulogo mukama fulula buli kimu kyonna kyabaleese gera Yesu nafuuka Yesu ayi mukama yamba omudduwo mukama bigobe bigende naye nga bino byonna abisaba wakati mu kulingirira Nsanziro buli kimu kyakola jjukira nti yali akiraba naye nga Nsanziro tamanyi kiki kigenda maaso. Byonna bwe tusoma olubereberye biragira nti mukama gw'oli w'obuyinza panga gwe yatonda eggulu n'ensi era olunaku olusooka watonda eggulu n'ensi mukama n'olaba ng'ensi tesaanidde bw'otyo n'ogyongeramu ebintu ebirala era ku lunaku olw'omusanvu wasobola okuluwummulirako. Bino byonna ali wali abisaba asoma bayibuli okuva lwetandikira mpaka gye ku kubikkulirwa n'amaliriza. Nsanziro n'avaayo enjiri ekoze agenda okwekanya obaddemu obwedde oli owebase esengatunga ati ngize nkuyita muna embadde neebase mbaddemu eyo nga neebase kati okuva lekiri ntya nti muna era webimanyi naye kati era mba nyina kwebaka misana ate ekiro neebaka omuntu bw'ayitanga ati kati singa mba nkulise n'owulira era owuyitaba ati munju waliyo abantu kati singa mbadde wabulabe neera mba siwulidde buwulize era senga mpulidde nandize kale mbadde nga aloota iriyo ndiwulidde nga yeggwazze kwekuvaayo nzije naye oluvannyuma lwa byonna amaze n'awulira n'amukulisaayo bw'atyo naye ng'abadde wali ng'asaba njagala wekkaanya ovaawo aba mukwano mbadde nina ebintu awanyatawanya ngenze wano iriba ntuukidde wasenga munyumiza ensonga ezibadde waseka kati bebi kitegeera nti olina gy'ova naye kyembuuza ovaawa njagala ombuulire specific place ntegeere weye exactly ompise mwana muto ayi naye tombuuza bwebityo kyogala sitegeera nkuula manyo n'atandika okusuna ebbali ng'ebintu by'okweraguza atandika okubiitinga round the bush ebintu by'okweraguza mukwano nze sibikkiririza avaayo amala abeera direct aye lwaki neebuzaabuza bino byogenda mubasawo nze sibyagala era sibikkiririzaamu kakati ani akugambye nti waliwo ne yeeraguza tewali yeeraguza kakati era ebizibu bye muleeta mwe mubyesombera mukwano fukamira tusabe okusaba kyekisinga nkakasa nti teri kintu kisinga Katonda abirira atayina yateme kuba ewatali kkubo Katonda atusinga okumanya n'ebyo bye tuba tetumanyi okusinga okugenda ku bintu by'okuwudiisa nga kwotadde n'okuwa obucupa n'obuntuntu okusobola okwesibako ebizibu singa Katonda buyinza buli kimu kiri wansi wa Katonda tulina mukkiriza bukkiriza nti yasinga byonna era ne tumuwa ekitiibwa nga kwotadde n'omutendereza ekyo kyokka kyayagala buli kintu kyonna kisobola okutambulira obulungi era n'okugwanguyira aba akyali awo aba omuyayu Nsanziro yayuza oluyuza alazeewa kati ono alabye Nsanzira yanadduka jjukira ati olugoye lwayambadde byebizibu byalaba ate wali kati kape jiddewa soka efaanagana n'olugoye bannange ekape emukanzeemu naye nga tazeemu mulaba kyennakola jjajja bwe mba nina kyennasobya bajjajja nsaba mu nsonyi kati waliwo eyeetonda mu kigwa ekirala jjukira nti twalabye kabona w'ebigwa kakati tuli kasamambira akalala jjukira nti kati bano bonna baba andooli Nsanziro gyadiringira naye ate kati bano abeerijja ku Nsanziro mazzi mawanvu bivuddemu ebikutuuseeko bivuddemu Katono yasalawo amubuulira amazima akwatamuuka awo akeberamu yekkaanya byewuunyisa kiki okuba enduulu mbuulira naddamu neyekkaanya bikwate eri gwe wawedde akati muzzukulu akasajja ke twakugamba
kobekana nako sikangu ngera bwe tubadde tukyogera nga tukirabanga bwe kiri kitegeeza nti tewali kikyamu kye twakugamba kazibu omusajja mugumu n'okusinga kyolowooza ebintu biganye togwa mumanyi musuku togwa mumanyi bwe tuba nga tulina zino mizayiro eza bulijjo oli akozesa kyalwanagana nako intercontinental zalina naffe tugenda kwongeramu amaanyi zibalistiki kati kitegeeza nti fe ab'obubomu buno tuli mu kusaaga anti kyetugambye amazima ge tukugamba amaanyi omusajja amaanyi gamuwala katwongeremu amaanyi ate ng'ovudde ku ekyo alina defense system emwetoolodde kakitegeeza tolina kintu kyonna ky'osobola musindikira obubaka yabufuna okuva mu nfudu enfudu yamugamba omuntu gw'olumba mukambwe kakati kiki tulina okukola jjajja mukazi wattu yasigala kyebuuza wano kubanga bamugamba nti bano bakafulu era buli kintu kyonna kyayagala bajja kusobola okukimukolera kubanga kati bino bimala mu bumazimaanyi ninga omuntu atengejjera obusa lengera nsanziiro jjukira yabuze kati kumba obwedde ali mukakkapa kati ono amusanze aswamye oswamye eki nafuuka yeyo agenda okulaba ng'alaba magoja ate kati magoja eyagala ki sibanga nze ndiko ekikyamu ng'omuntu nga ne luli saamulabye ng'asimba ddagala maguja nemwekanya emutemyako ovanga kumbu okutandika okutemya ku muntu omulamu emulabula teyamanya mwezo bagambye okolota batankudde ebitakatankuulikika abantu betegekera embeera kati buno obudagala bwamuwa bwali buwadawadako buwaziwazi wazira nga tebina kye busobola kuzza kyamaanyi ovanga ku musawo akubuulira amazima ogenda kutereera owulira kati kino nkikuwa kiyambe gwe nga muntu wabula si kyakuwalampa demutayiza naawe beerako ekikondo kye weeteekako agenda kutayiza obeere ng'oyinako defense system entonotono kati kitegeeza ajja kuba tasobola kukutambaala naye nga okumutambaala ekituufu kiri nti kikyagaanye era kizibu naddala bino byonna njagala mbikugamba obitegeere era njagala bikugende mu matuugo jjajja yali akebeza muliro omuteesiteesi najja kugamba mu kiseera kino kyennyini twolekere ekitundu ekyo